okusatisfyinga ensolo ezo sexually. Bano baleeta abalala babaleeta once in a while bo ne bakola ki ne baddayo. Nyondo Media. Omuwala yanneebuuzizzaako ne mugamba agezeeko okukola ki okukuba ennamba amateeka ga wano gabeere gamukwasizaako bagamuyambako nangamba ekyakigezezzaako emirundi n'emirundi. Mu kusooka nga yakajja emyezi 2 atawuliza famire ye bamuggyako essimu kasaatuuka bw'ati ne bamuggyako essimu teddamu kuwuliza muntu yenna okuddamu kumuddiza ennamba ayogereko ne Fred ng'ennamba ye yavaako dda tekyabeerako. Yaman Sakungulira Nyondo. Sokyo bebiki. Sakungulira Nyondo ene ya bizigo. Ogenda ku ssomero. Watangulira ebizigo genda ku ssomero. Aya nfudde nze. Gwe nja kulya huku ne Nyondo mugattireko le. Boba Nyondo yavaawa mwana. Gosobola gano genda gwe ku ssomero gwe. Sigenda ku ssomero ngulira Nyondo. Ata mbona. Ngenda kutwala ku police. Bakube emiggo genda osome. Nyondo watujjiridde Nyondo olese ebizigo Nyondo gwakola ensusu omwana wange naye yayagala kola lususu mubadde ki musimanya kajjamu ebalabe simanya tekeerusa simanya kuleka kunnacho mubadde ki natukozesa Nyondo ennaku yamaanyi nnyo okubawa amawulire gano nga newankubadde kiba kirungi nnyo omuntu omu okukimanyako kubanga ffe Abaganda tuyina enjogera egamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. So mulimu ebintu ebimu bye tutya okubaweereza naye ng'ate by all means tulina okubanga tubibaweereza okufuna ekyokuyiga oba okubeera aware of something that is happening kyobadde tomanyi nga bwe mbagambye ekijja omanyi kikola ki kinyaga bitono. Nina mukwano gwange sijaga mati mukwano gwange naye simanyi ng'egye ngenda muyamba right now. Omuwala yampadde voice note mbadde mwasibye mutya Abaganda baffe mwasuze mutya muliyo mutya. Sometimes wembanga nina emboozi gyendeese nga yennyamiza oluusi n'amaanyi agabuuza ate mwana watu nyine empisa sigamade siri muntu wa mpisa era sikola video yonna nga sibabuuzizzaako bane kansubire muli bulungi mubale kutwagala mubale kutufollowinga anaba kusubscribinga kuliga kagambo subscribinga okwate nekade kikuyambeko nti video yonna gye tuteekayo obeera ogiraba. Lwaki buli video gye tuteekayo ku mukuto gwa Nyondo Media oba Facebook oba TikTok oba Twitter oba Instagram oba YouTube twasalawo okukozesa social media handles zaffe zonna mu ngeri ey'okuba nti zigattako ku muntu yenna ali wabweru eyo. So kikuyamba nnyo singa obanga ogoberera buli video yonna eriyo. Bano bantu twagala kutambula bweru twagala kudda eno twagala kudda eri twagala kukola kino n'obeera nga alisi olina kyomanyi n'ogenda okukola ekintu ng'olina kyomanyi nga togenda kwejjusa oba ng'ojja kwejjusa naye nga wakimanyako before. Mbadde ndudde okwogera ku bintu ebya prostitution, mbadde ndudde okwogera ku human trafficking. Yes. Naye olwaleero ngenda kuddamu mbyogereko olw'ensonga nti bwe tunaasirikanga ku bintu ebimu babigwa mu ggwanga ate nga twasalawo kuweereza bantu baffe then tujja kubanga tetuli benkanya. Mukwano gwange oba omuwala omu yampadde ka message engeri gy'ajjamu wano bagi bamuleetamu era eringanga ey'abawala abalala lwakuba nti ye essaawa eno ate kyadiringa nakyo kiri mu dangerous ate okusinga ku balala kubanga buli baana bajja ng'okugeza omuwala bamuyitaani gwe twaleetako one time eyaleetebwa wano eno nga tamanyi kyagenda kukola ne bamuforcinga into prostitution. So it is happening right now to another Ugandan naye ng'ate ye is not having sex with a human being, with a fellow human being, but instead she's having sex with an animal or animals.
Omuwala ono agamba tetusobola kumufuna essaawa eno kubanga gyali alinga musibe tafuluma ekikomera kiwanvu nnyo kiri fenced tewali anyway wasobola kubanga afuluma wabweru naye ng'ate alina essimu namugambye agezeeko okubira amateeka nangamba yakigezaako dda naye tekikola basooka ne bamumma essimu nga yakajja ajja atya muwala aba yakamaliza senior 6 kalabika bulungi ka portable yambulira yinna nga bwakola kinampa ku bifaananyi bye naye naneegayirira bambi nkwegayiridde nnyina famire togeza no posting ekifaananyi kyonna era kino nkibajjukiza nti ffe tuwuliriza omuntu era ne tuba tugenda posting ekintu kyonna bwe kiba ng'omuntu azizze gye tuli mu bulungi tumubuuza oyagala tukuposting oba okinamu obuzibu bwonna singa tuposting ekifaananyi kino oba singa tugerako bwe tubaka video kano bwagaana tetulina lukusa oba etwegezuwaza kuteekayo omuntu oyo ku social media handles zaffe so mwana nsabirawo nangamba Rozet bwenti munange bwenfaanana naye saawa ne bwenti bwenali nfaanana nga nkyali waka naye saawa ne bwenti bwenfaanana omuwala alabika bubi yenna omuwala yalabika bulungi nnyo kamodo kalabika bulungi nnyo naye saawa eno n'omulabako yenna alabika bubi ebitategerekeka lwaki omuwala ajja afuna bamugamba kubanga yalina eno gwe yali ng'omuntu acommunicatinga naye yali boyfriend we bamuyita Fred naye yangambye ekyobuzibu ekiriwo talina mu bifaananyi mu ssimu ye jjajja nayo yali mpya batalina mu bifaananyi bya Fred talina wasobola kufuna bifaananyi bya Fred yali boyfriend we kuva dda nga je natandika okukola mu kutandika okukola ndowooza ye yaconnecting omuwala oyo nti one day Fred ng'ajja apostinga ekifaananyi ky'omuwala ku status nga mwewaanisa kubanga ali girlfriend we kati Fred nga mukama we alaba status eyo so bananga balina abawala abalungi abalina abaami abalungi mwegendereze nga mubapostinga kati mukama we waawano ng'ajja alaba ekifaananyi ekyo ng'amubuuza nti ani oyo ko yena amugamba girlfriend wange nti nga alabika bulungi munange omusajja ng'akola ki nga discussinga na mulenzi y'omuwala aŋŋamba kiteekeddwa okuba kubanga ekiyamanyako gaayo ono yamugamba nti eno munnange bosi wange yalabye ekifaananyi nga nkupostinze nangamba bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati naye agala kuwa mulimo omukole mu office ye bali recruiting abaana kukola negoberemu nga office girl nga owereza buchayi okola kino okola kiri agenda kuwa sente nnungi omwala nga gamba juka ne boyfriend badamu misinga amwagala nti nabanga nkulabako tunaberangako fenna nti yes nti kola ki nti mu processing empapula nkole ki nzije kati yo muwala kyali confused with obanga ya mulyamulukwe nga omusajja yali straightforward namugamba omuvubuka nti omuwala oyo njagala abere ngajja abere nga satisfyinga ensolo zange kubanga alina embwa etali emu ezitali bbiri awo abeera kigambibwa nti musajja mufumbo naye alina ekifo kye ekitamanyikiddwa nga alinamu embwa ze ziri 5 era nga ye bamuweereza bamalaaya kankyatule si baddugavu bamuweereza beeru kati waliwo olumu oyo mwala mwabeera n'ezembwa ezimukozesa then no naye na gyabeera bano abajja bo babeera beeru be bakola ye nga ye bakozesa kati omuwala kyatamanyi obanga boyfriend we ndala kituufu yali akimanyiiko before nti agenda kubanga ajjanga kola sex n'ensolo za boss we oba nti namuwa sente oba nga boss wa Fred nga naye yamulimba ekyembi Fred omuwala okutuuka waneeno enamba ya Fred yaddamu kubeerako wadde okubibwako wadde WhatsApp kuba nagimusabye njogereko ne Fred yaŋambye enamba yeyiino gezaako olabe naye nze okuba we natuuka waneeno terina WhatsApp teyitamu bagamba eri out of service nange we nagigezesezzaako
era nange yangambye mbweri invalid bwe gamba nange nagigezeseza ku botu yakoze eki bwe yangambye. So kino kituwa ekyokuyiga kubanga omuwala ono si yekka yasanze ekizibu ekyo wabula gyali agamba awulira embeera agikooye naye nga basayininga emyaka giri egyo giri ebiri omuwala kugamba yakamalako emyezi 6 so wabulayo omwaka mulamba n'emyezi emirala 4 kati muli endabika gyalabika mu ssaawa eno embwa ezo nga zeeyongera okuba nga zimukozesa kinatuuka mpaka ddi wabula waliwo n'abaddugavu abalala be baleeta nga tebava Uganda bansi ndala bana Kenya ba Nigeria ne babaleeta nabo ne bagiye omulumu nabo ezembwa ne zibakozesa naye ate bo baba bakyeyagalidde kati oyo omuwala abeerawo ewe waka nga bwalinga housemaid bwakola kino bwakola kiri bwakola kino bwakola kiri yalongoosa buli kimu yakikola we waka ate ngera yalina okukola ki okusatisfyinga ensolo ezo sexually bano baleeta abalala babaleeta once in a while nibo ne bakola ki ne baddayo. So omuwala yaneebuuzizaako ne mugamba agezeeko okukola ki okukuba ennamba amateeka ga wano gabeere gamukwasizaako bagamuyambako nangamba ekyakigezezaako emirundi n'emirundi mu kusooka nga yakajja emyezi 2 atawuliza famire ye bamuggyako essimu kasaatuuka bw'ati ne bamuggyako essimu teddamu kuwuliza muntu yenna okuddamu kumuddiza ennamba ayogereko ne Fred ng'ennamba ye yavaako dda tekyabeerako n'ayogereza ne famire ye balwedde bamunoonya okuva lwe yaje tebamanyi oba yatuuka oba teyatuuka abazadde bali worried. So embeera ngaeyo baganda bange mwenna mbasaba eno kebere message twagala ogenda Canada twagala ogenda America twagala ogenda United States of America twagala ogenda wa yonna California twagala tulina ensinyi ze twagala ogendamu okunoonya ssente naye mbasaba nti mwegendereze oba twegendereze abantu abasinga batwala mu nsi ezo naye nga ebintu bye tugenda okukola nga tetubimanyi tugenda okutuukayo ng'ebintu bye tugenda okukola byebyo. So bw'oba tolina muntu gw'omanyi bulungi nnyo nti olaba ne omuntu naye asobola okutunda Fred tetukimanyi nti oba ddala kituufu balaka bamuwa ssente n'atundayo munneewe oba naye tebamubulya kituufu ekituufu tewali akola ki tewali akimanyi. So mubeere beegendereza ne mugandawo n'omuntu wo ne munno gw'omanyi asobola okulyamu olukwe essente ekyusa abantu essente esobola okuleetera omuntu okwefuulira. So omwana eyo life gyali mu ssaawa eno yangambye mpulira nfa singa mbadde nsobola okutoloka naye siina wempita siina gyendaga. Yagezaako gamba omuwala ali munakenya namugamba nkwegayiridde bwotuka bwelo bibaka engeri gyonyambamuuko namugamba nze ndi ku mulimo gwange nze nkola mulimo gwange bo nga bali free nga bali willing okuba nga bakola ki nga bakikola kuba nti bo bano abaana namunyumiza yo n'omuwala omunakenya namugamba nze najja nga nkimanyi era mukama wange yono yatusindika baba postinga kugundi ku baba postinga kati abagaga ne basalawo nti bampono bampoli lwakuba nti bo basinga kwagala bweru bo nga bofe abaddugavu babeera batwenyinyala ebiseera ebimu. So kati fe abaddugavu baba batuguza ebiseera ebisinga baba bagenda kutwala kumbwa oba kisolo kyonna ekiba kiriwo abeeru bo bwe batera okuba nga babosi bakola ki bye babakozesa. So omwana namunyumiza namugamba fe batupostinga naye olumu basobola okuba nga muzungu yakwetaaga n'ogendayo oba nga mbwazi ya muzungu gy'ogenda okukola ki okukolera n'ogendayo. So omwana amunyumiza emboozi yonna ye yajja akimanyi abamu bajjayo eyo gye bali naye nga baali tebakimanyi tebaba buli amazima. So obulamu obwo bugenda mu maaso mu nsi yonna si wano wokka olaba ne Uganda nyina story gye nawulira nga waliwo omusajja mugagga nnyo naye nga naye ayinamu omwana bwe yali alina omwo mu kigundi kye kyemanyi story waliwo abaali bagiwuliddeko wembanga omusajja yali mweru e Uganda naye nga alina omwana w'abandi gwe yaleeta ewaka yali azenga okola nga maid naye omwana oyo ne bamukola ki ne bamugalira awo naye nga asatisfyinga nsolo za mugagga sexually. So ebintu ebyo mu Uganda gyebiri Kenya gyebiri America bi happeninga ne wano wetuli weebiri. So mbeere begendereza nnyo
nawa gye mulaga mirimu ki gye mugendako abatwala kuba ebiseera ebisinga tetumanya naye osabanga nnyo Mukama n'akupeevingira we gy'oba ogenda okukola era n'akuyamba nti gy'olaga ogenda kukola ekintu ekituufu. Ebigambo byange about that sigenda kusukawo nnyo awo. Bagamba one word is enough for a wise person. Sijja kwerabira bajjukiza nti baganda baffe mwenna abali eyo tubadde nga tulina challenge ya okubanga mu accessinga offices zaffe, head offices zaffe Sharjah, era abasinga nga mu complaininga nti wala n'entambula ebazuwalira ne tusalawo kubanga ate to extendinga services zaffe gye muli ne tugulawo branch wano mu Dubai era ng'esangibwa ba Dubai Mankule. So mwabagamba nti Nyondo njagala nzije tunyumyemuuko ndabe products zezo onyinnyonyolemuuko nyina kyagala okugambamuuko nga tosobodde genda Sharjah gye tuli utini gyali era sometimes embeerayo osobola okujja wano Dubai ewangu ennyo nti metro etuli kumpi nkulagirira n'otukawo bulungi nnyo ate n'obeera nga nkulaba n'ondaba netwogeramu mu buntu nendaba kyenyina okuwa tulina ebikola ku lususu byonna, tulina ebyabakyala byonna ebyokwekolako, tusiba enviiri, tulina buli wig zonna z'oba oyagadde. So we tuli okubanga tubaweereza mwe nammwe kutukkirizamu na kutwagala, tubaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyondo Media.